waliwo ebigambo byenjagala okubanga nkuwa gwakyagoberera omukutu ogwa Radio TV yonna gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe naawe atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification abere nga tomisinga nsonga yonna. Ngenda kuwa ebigambo bino nga ntandika ne disclaimer. Bigambo bya muntu sekinoomu si bigambo byaffe ku mukutu guno, bingi biwanvu mukko naye akatambi kali so impressive. Njagala okawe obudde gwagoberera omukutu ogwa Radio TV ate oberenga ebigambo bino obitegeera nga nannyini byo wabikuwadde, tubeerenga ate tutambula ffenna. Atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification tuwe ekigalo. Ate bw'obanga osobola okusharinga kwata link eno gisuule onawo gisudde amawulire gabeerenga gatuuka ne ku bantu abali side eyo. Wuliriza ebigambo bino nzije ate tubeerenga tweyongerayo. Umaru Kiseka yalina message yayagala okubanga akutegeeza, njagala naawe ogifune yonna gyosinzira okubanga gyotulabira biwulirize nzija ate ngambe nkuwenga ebirala bali kubeerako. Okay mbadde nzerera okusomesaamuuko Kavuma ya Zula naye n'abalala bonna tewali buzibu, nze sirina buzibu, tetuli basosoze, tetusosola tweddirango Namulya nina sister wange mama wange omuto bamuyita Namulya naye badde ngamba manyinga ab'enkima Kiseka walidde ku kamere sinalya rosette sinalya flower. Okay katugende ku kyatulese muwanguzi ne bamuwanguzi ne bali kubeerayo bannaye, tulina omulabe omu era tulina omulwanyisa. Njagala tutegeke Uganda yaffe tutandikeko walaniranga mipiira segedde Abaganda bakwataganye n'abasoga mu mupiira, tutandikirako walanira mu byamizannyo osegera, naye nga bwe kituuka ku ggwanga lyaffe tubeera kitya, tubeera kimu oba kisegera ya kati gwe wenna atugamba nti Museveni atutegekera akalulu. Museveni si ategeka akalulu. In fact singa Museveni alina obuyinza akalulu yali kajjeewo, naye akagendamu lwa buwaze, ekyo nkikubuulira, wabula ye akagendamu ne strategy. Kati naffe tulina okuyingira akalulu akaddako ne strategy, ekyo kitegeere segedde nti ye agendayo ne strategy. Senga Museveni alina obuyinza obujjawo akalulu, senga yakajjawo dda, era temakuli ebinusu nti akaagala, era buli wakayingira abeera ku bunkenke, ekyo kitegeere okategedde. Leka mbabuulireko, twayingira akalulu akawedde nga tetunajjawo kibayita system. Museveni tafuga yekka, Museveni afuga na system. Kyagulanyi kwe kuleeta enkola ekuba system ya Museveni yonna. Kyovola ba system eyingidde makyaki, eyingidde mu mizikiti, system eyingidde buli ebyali byabufuzi. Naye kati twagenze kizuula nga bapasita, bafaaza, basimanyi basheehi bonna bali mu system ya Museveni. Era bwagamba nti Museveni bwavaako tuba tumaze eggwanga yaffe liba literedde. Museveni amanyi n'olinnya n'agenda n'amala wiiki mawanga amalala. Uganda tasigala nga yafuga. Lwaki? Abantu sisitimu ye yesigala ekola. Kati tulina okulwanyisa sisitimu yonna okutereeza eggwanga lyaffe Uganda. Quick recovery Bulomanza ya Manza ajja kuba bulungi bambi. Ajja kutereera, nze kyemmanyi ajja kutereera. Leka mbabuulireko, twetaaga okugoba sisitimu yonna Uganda okutereera. Sisitimu wetuba tetugigobye Uganda tegenda kutereera. Museveni ne bwavaako, Museveni tafuga yekka. Yensonga lwaki tukuba bano ba politician abali mu opposition. Ate leka nkubuulireko, tulina olutalo lw'amaanyi nnyo okuwanagana ne bannaffe abali mu opposition n'okusinga ab'NRM, kubanga abazannyira omuzannyo omunene abaguzannyira Museveni abasinga b'opposition. Gwe weegendereze olaba ab'NRM bameka abalumba Kyagulanyi, naye mu opposition gye bali okategedde nti Museveni gy'azannyira omuzannyo gwe eno mu opposition. Bampuuga bali ku media, bampuuga bali muki
bali ku media ne wano ku social media wano tulinawo bampuuga era mwegendereze nnyo. Waliwo akaseera akagenda okujja nga akagenda kusurprisinga ogambe nono naye wa Museveni akolera Museveni gwolowooze nti bamuguze leero kumbe bulijjo abyogera bamutegeka atuuke tayimu gy'anaakumaliramu amaanyi etayimu gy'anaamenga luno ogambira nti ojja kubeerawo olabe nga Kisekka amenzi gw'otandika owoza Kisekka yakyuse kumbe Kisekka bulijjo akugamba bino ng'oluusi baamutuukirira dda ogeza kuntegeera temubeera surprised fe tuli mu kukuba system ya Museveni yeeyambisa nnyo opposition n'okusinga abeenaalemube okutufuga okitegedde amakyaki bapasita basheehe baani bonna abasinga bali mu system ya muzeeyi Museveni yensonga lwaki omusajja w'amattuka eri n'agamba Museveni munnange kano akamotoka tekajja kuntuusa mu 2016 akamotoka tekajja kuntuusa mu 2016 okitegedde naye nga waligambye nti kunyigiriza gye banyigirizaamu abantu wakiri abasumba bakola ki abasumba babiraba kubanga bwe bali olwo emyoyo ebalaga nti bwe bali okumpi ne Katonda naye nabo bakulaga nti Museveni nkuwagira lwakuba olina okumpaayo akamotoka bw'otakampa siri ku sayidiyo okategedde n'olaba babujingo n'olaba babugembe kubanga waligambye nti abugembe musajja muntu mulamu nnyo wuliriza statement zakola kati ennaku zino ziri politiko n'okusinga bw'olowooza gojja biraba mbu olw'okuba ayogera alembeggerera nti munnange muganda wange munyoomanyoma abantu oyo bugembe statement zakola ziri politiko n'okusinga bw'olowooza in fact ate ye ali so politiko n'okusinga kali kabujingo kubanga kali kabujingo ko kakoze mutwe mukalu ko kagira naye bano babugembe bano batabbu nnyo n'okusinga kali ke mulowooza nkibabuulira kali eriko kabujingo omutwe gwako muki mukalu kalimuko katulungu yensonga laki tekasobola zanya politics waddala naye bano simanyi bwowulira baserwadda simanyi bwowulira bano simanyi bakayanja bapasita bonna bwe mulaba abanene bonna seetapu za Museveni lwakuba bubazanya yefuula atawagira eri n'abagamba nti oli Katonda we yamuleeta wadde mubi ekiseera bwe kinaatuuka ajja mmujjako ompuliriza akoko kaka statement bwe katuula mu muntu omuntu ajja lowooza nti n'oli tawagira naye lwakuba Katonda ye yaleeta bwe batyo abasajja we basiba webakusiba obwongo Museveni ensonga lwaki atufuuza ebbanga lino lyonna kusiba ffe bwongo ate kitegeere kino Museveni emmoonu si ze zitu yes webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku channel eya Red Zone TV omukulu ebigambo nkakasa obiwulidde nga bwe nkugambye nti bigambo bingi naye tujjamu ebyo byetuba twagala owulire naye nja kusaba ogende ku mukutu gwe ogwa Facebook osobola okusangayo message mu bujjuvu bwayo wano ku Red Zone TV tukugirayoko ebyo biba bisobose ate ne tumakinga sure nti naawe bikutuukako yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nyongera okulikiza gwatana bakubanga osubscribinga tikkirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okujjukiza n'obeera nga tomisinga nsonga yonna naawe n'obeera omu ku abo abanasooka okumanya singa tuba tutaddeyo ekintu kyonna wano ku mukutu gagadde ogwa Red Zone TV tubeera ne updates essaawa yonna buli ekijja kyetukutuusaako era kati mu budde buno kkiriza tubeere nga ate tukuleetera n'ebirala tuwuliziganye mu updates eziddako bwe ntyo bwe ndabise okubanga nkuwa ebigambo by'omukulu oyo by'owulidde obulungi ennyo. Red Zone TV kwoli genda mu comment section tuteeremu obubaka ensonga nga bw'oziraba tubeere nga ate tutambula ffenna.